Oli kweno kawulugumya mikutu Royal Farmer. Olimba ochisocha radio yange olimba nnyo nawe ojje ku mukutu gwange zempuliriza radio eyogera ebinyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Okola kyamaanyi ddala akyekomedde ku mukutu Royal FM nga ne leero tukuleetedde programu y'enganzi tambula n'okumanya nange omuweerezaawo Sekandi Bendicto. Tukuleetedde olabe ebiwoobe okwazirana ebyali mu Haiti ebyatandika nga 12 omwezi ogwa Gatonnya oba guyita gwa June mu Lunyanyimbe omwaka 2010. Bino byava ku musisi ow'amaanyi ennyo nga yali wa 7.0 magnitude eyayita mu Haiti ne mulirwana waayo Dominican Republic gwe baliranaganye naye ku kazinga Hispaniola mu Caribbean region. Naye ng'ono yasinga kukosa bitundu eby'omu maserengeta aga Haiti. Bangi muwulira Haiti ne mwewuunya oba esangibwawa, abantu baayo bafaanana batya? Naye katusooke tugikulambuze oluvannyuma tukusiigira ekifaananyi engeri musisi wa 2010 bwe yayisaamu abantu okutuuka essaawa ya leero. Haiti nga ekibuga ky'ekikulu Port-au-Prince ggwanga erisangibwa mu kazinga Hispaniola liweza square kilomita 2,775 nga lirina abantu obukadde 10 era nga lye lisinga obutono ku mulirwana waalyo Dominican Republic gwe basangibwa naye ku kazinga akamu mu Caribbean region. Mu region eno nno tebasangibwamu bokka wabula musangibwamu Jamaica ewava omuddusi nnakinku Usain Bolt eri ku luuyi olw'ebugwanjuba nga oyimiridde mu Haiti. Puerto Rico yo neeba ku luuyi olw'ebuvanjuba ate Cuba eyaggyibwako ekigambo Abacuba mu Uganda n'ebeera mu bukiikakkono g'amambuka ga Haiti mu Caribbean Sea. Haiti yakafuna abakulembeze 58 nga aliko ye President Jovenel eyakwata entebe nga 7 omwezi ogwokubiri omwaka 2017 wabula mu kaseera musisi bwe yayuuguumiza eggwanga n'okutta abantu abayitirivu kwaliko President René Prévost. Bannansi ba Haiti baddugavu era nga basinga kwogera lulimi olumanyiddwa nga Creole nga luno lwagunjibwawo oluvannyuma lw'okujja awamu okw'abaddu abaddugavu n'Abafalansa abaali babeera mu Saint Dominique kati eyitibwa Haiti mu biseera ebya Atlantic Slave Trade ey'omu kyasa kyo-18 era Creole Haitien oba Creole lusinga kwogerwa mu Haiti nga n'enzikiriza ey'ekikatuliki yesingayo. Bwe zaali essaawa 3 n'eddakiika 53 muzaawani waffe ku lunaku olw'e12 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2010 mu Haiti ebiwoobe okwazirana byatandika okubuutikira eggwanga anti okuyuuguma okw'amaanyi kwasaanikira akazinga Hispaniola naye nga kwasinga kubonyaabonya Haiti naddala mu maserengeta gaayo. Ebitundu ebyasinga okukosebwa mwe mwali Liogane, Califa, Grand Goave, Gracia, Jacmel era nga mwe mwali n'ekibuga ekikulu Port-au-Prince nga eno okuyuuguuma tekwataliza na nnyumba ya bukulembeze bwa ggwanga oba Presidential Palace eno yagwamu wadde nga omukulembeze w'eggwanga mu kaseera ako René Prévost tiyafuna buzibu bwonna. The United Nations Peacekeeping Mission Hedi Anabi nayo yayiika ku ttaka nga abakozi 15 baakosebwa mu kuyiika kwa United Nations Headquarters. Ebizimbe ebyayonoonebwa bingi ddala nga mu Grand Goave ne Liogane ku 10 ebyayonoonebwa byali 89 ate nga mu Carafa ne Gracia 45 bye byayonoonebwa. Naye nga ebyasinga okwanjulwa byava mu kibuga ekikulu Port-au-Prince era nga mu bino mwe mwali Cathedral of Our Lady of the Assumption, Christopher Hotel, Holy Trinity Cathedral, Hotel Montana, Kilik oba Coast Guard Base byonna byayonoonebwa okuyuguma kwa musisi. Yomu Jacmel Sign Institute esomesa film, Jacmel Airport byonna byayonoonebwa musisi. Abantu bangi baafa nga baasukira ddala mu mitwalo 22 abalala baakosebwa ne babundabunda oluvannyuma ne bafunirwa ebifo bye baalabirirwamu nga mu Port-au-Prince kampu zino oba ebifo bino byakunukkiriza mu 1500
bambi abantu ba Haiti mu kampu zino baasanga okusoomoozebwa okw'obukyafu abawala n'abakazi abamu baatulugunyizibwa okugezanga mu Mone Achilles Community Platform yali esangibwa mu Port-au-Prince. Ebitongole eby'amaanyi amawanga wamu n'abantu ssekinnoomu baavaayo ne baweereza obuyambi n'okulaga okunyolerwa kwabwe wamu n'abantu ba Haiti. Ku lwakadde katukomyawo pulogulaamu yaffe tunaatandikirawo olunaku oluddako. Weebale kwekumira ku mukutu Royal FM. Nzigadde nze muweerezaawo Sekandi Bendicto. Olimba okisoota radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer.